Wabarakatuh. This is your brother Abdulaziz Sechito informing you, all our listeners, and those who may feel concerned that King Faisal B Senior Secondary School found in Chinatown Council, 1 kilometer of Namtamba Road, is the source of this product and therefore reserves all rights to prohibit duplication of the same. It is our prayer that you listen carefully to the foreign translations of the Holy Quran Tulaganda by Sheikh Ismail Sulaiman Qatar. However, all access in this product remain exceptional original to us, and we therefore chose to take full responsibility for such. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفتح. السورة نكجيت جيرو برونجي تينو كمارو كتجيري شافايو تينو. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم anga sengu sokugenda e Madina yasengu kanga mbutufu tayagala wabula yawalirizibwa buwalirizibwa era bwe yali agenda yakyuka n'atunula emabega n'atunulira ekibuga Makka n'ayogera nti Makka gwe kibuga ekisinga okwagalibwa Allah subhanahu wa ta'ala era nange kibuga mu nsi muno mwonna kinsinga okwagala kubanga era Allah subhanahu wa ta'ala kye yalonda n'akiteekamu ennyumba y'e Kaaba. Naye nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'atuuka ng'amaze okutuuka e Madina mu mwaka ogw'omukaaga yali akuŋŋaanyizaawo basahaba abalabika nti baali bawerera ddala ennamba nga nnene nga baali 100 n'ababuulira ekirooto kyaloose nti ndoose ekirooto nga ŋŋenda okulambula ennyumba ya Kaaba nga tututte ensolo zaffe ate era nga tulambudde enju ya Allah ne twetooloola nga tuwali atukuba ku mukono ne tumwa n'enviiri zaffe abalala ne babeera nga batodde kontole. Basahaba bwe baawulira ekirooto ekyo bakkiriziganya Nabbi sallallahu alaihi wasallam kubeera nti baali bakimanyi nti galoota gaba mazima ne babeera nga bamugamba tugende tukole umra kitegeeza okugenda okulambula enju ya Allah. Bwe bati mu mwezi gwa Dhulqaada bagenda ne basituka ne bagenda okulambula enju ya Allah subhanahu wa ta'ala nga basinziira ku kirooto Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyaloose. Naye bwe baatuuka mu kitundu nga balina ensolo zaabwe ekiyitibwa Al-Hudaybiya, abasajja ab'omu Makka baawulira ne bagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba nga bangi 100 mu mwaka ogwo ogw'omukaaga basitudde enkundi balabika bazze okutabaala bakomyewo okutulumbagana mu kibuga Makka. Basahaba baali batuddeko awo nga bawummuddeko nga beetegekera okugenda okulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bakuraishi abakulu baatumanga ababake abajjeeri bajje ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam waagumbye Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye bwe abatume bonna yabaddangamu ng'abaddamu mufesi tuzze kulwana era tuzze okubeera nga tulambula enju ya Allah n'ensolo ze tulese okusaddaaka ze zino. N'abatume baddangayo eri abakuraishi abakulu ne babagamba nti okusinziira naffe kye tulabye Muhammad mbutuufu tazze kulwana kubanga azze n'ensolo ate nga n'engoye z'ayambadde si ze engoye z'abalwanyi wabula azze kubeera ng'alambula enju ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati abatume baayitingana ku buli saidi. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuma omusajja ayitibwa Khurash bin Umayya al-Khuzai n'amugamba genda ku saidi yaffe ng'abasiraamu obeere ng'otukiikirira otegeeza abakuraishi nti ekituleese tetwazze kubeera nti tulwana wabula twazze okwetooloola ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala n'okugirambula wamu n'okusala ebisolo byaffe tubeere nga tusaddaakira abantu abali mu kitundu muno. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khurash gwe yatuma yagenda naye bw'aba agenze abakuraishi baamuyisa si bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala singa teyasaasira okubeerawo abavubuka abayingirawo okubeera nga bamutaasa oyo n'asumattuka n'addayo n'agamba Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutuuka ntuuse abasajja mbannyonnyodde naye empisa gye bampisizzaamu tebadde nnungi kabuze katabanzite singa Allah tansaasidde kubeera nti abavubuka bantaasizza.
nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwe kuteesa ne Umar namugamba Umar ibn al-Khattab genda gwoba otukiikira mu Bawarabu oba olyawo eddoboozi lye bajja kuliwulira. Umar ibn al-Khattab n'agamba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam muganda wange sijja kusobola genda kubanga wakati waffe n'abasajja abakuraishi tetuli makambugu enkolagana yaffe n'abasajja abo si nnungi oba olyawo tuyinza okufuna ebitali birungi wabula sijjemye bujeemi naye omuntu gwenteesa ayinza okubeera nga ayingirawo ku nsonga eyo abeere nga asobola okutabaganya embeera wakati waffe n'abantu bali ajja kuba Uthman ibn Affan emyaka gy'ayina n'obuwombeefu bamumanyi bajja kusobola okubeera nga bakkanyaganya naye tujja kutuuka ku kituufu. Usman yakkiriza Nabbi sallama nga amulonze n'agenda abeere nga abuulira abasajja abakuraishi ensonga etuleese babeere nga bamatira nti tuzze kulwana wabula tuzze kulambula enju ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kiseera ekyo Usman bwe yali anaatera okubeera ng'ayingira mu kibuga eky'e Makka omusajja ayitibwa Abban bun Sa'id yamusanga n'amugamba nti tuula olagawa n'amugamba nti ngenda mu bakuraishi mbanyonnyola ensonga etuleese tutetuze kulwana wabula tuzze okubeera nga tulambula enju ya Allah. N'amugamba linnya ku nsolo yange obeere nga nze nkututte naye bw'onoogenda ng'ogenze wekka ojja kufuna obuzibu kati nga nze omutaka wa muno ate nga ndi ku sayidi y'abakuraishi tuula kuno mbeere nga nkutwala obeere nange kijja kukuyamba kinene nnyo okubeera nga tokaluubirirwa ku byogenda okunnyonnyola. Omusajja oyo n'atwala Usman n'amiitinga abasajja abakulu n'asisinkana nabo abaali mu bakuraishi n'abannyonnyola ensonga etuleese okutujja e Madiina bwe tuli e Hudaybiya twetegekera lutalo wabula tuli abeetegekera enkya okuyingira mu kibuga Makka tubeere nga twetooloola Kaaba tubeere nga tutuukiriza umra. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'atyo bwe yajja ne basahaba omusajja Uthman n'agenda n'ateesa n'abasajja bali naye mu kuteesa ne bamugamba nti ekyo tekijja kusoboka wabula tujja kubasindikira abatume baffe babeere nga mukanyaganya nabo ku kintu ekirabika nti kyekijja okusoboka mu nsonga eyo ebaleese. Omusajja Usman radiyallahu anhu yali musajja waggonjebwa nga musajja mukulu waweebwa ekitiibwa ne bamugamba gwoba oyagala okugenda okwetooloola situkugaana. Usman n'agamba siyinza kikola nga nabbi tannaba kubeera nti akikola ate nabbi tandagidde kubeera nga nkola ekyo andagidde kubeera nga nzija mbabuulira ensonga etuleese nga si kwe kulwana nti kyekituleese. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba bakanda kulinda balabe Uthman oba adda. Uthman n'akeerera ddala. Uthman bw'akeerewa embeera n'ebeera nga abasahaba batandise okweraliikirira ne batandika okulowooza nti Uthman attiddwa. Uthman bwe yakeerewa ennyo basahaba abaasigala eno ne bagebeera nga bali mu kutya. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba ne batandika okulowooza nti omusajja oba olyawo bamuttiddeyo. Nabbi kwe kugamba basahaba abaaliwo nti abange mulaba mutya singa ddala Uthman abattiddwa tetuyinza kuleka musaayi gwa Uthman kuyiika bwe gutyo wabula kye tulina okukola tulina okwesiba ebbiri ne tulwana biidhinillah ne tulwanyisa abasajja abo olw'omusaayi gwa Uthman radiyallahu anhu gwe bayiye. Basahaba bonna baasaanuuka ne bagamba ya Rasulallah yadde twazze tetuzze kulwana ng'enteekateeka yaffe sitwazze na byakulwanyisa naye bwe kibeera nga Uthman attiddwa tuli tayaali okubeera nga ffenna tuggwawo ku lwa Uthman alangiddwa obwereere. Basahaba bonna nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bamuwa obuwagizi. Nabbi nadda mu muti wansi w'omuti buli sahaba yenna eyali amaliridde okubeera nga ajja kufiirawo ku lwa Uthman abeere nga anunula omusaayi gwa Uthman guleke okubeera nti guyiriddwa bwereere. Basahaba bonna ne bagenda nga buli sahaba agenda omu ku omu okubeera nga bakwata mu mukono gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam babeere nga bamuwerera. Buli omu yajjanga n'akwata mu mukono gwa Nabbi ng'amuwa okuwera ng'amugamba nti neewaddeyo okubeera nga nfiira wano ku lw'omusaayi gwa Uthman radiyallahu anhu bwe gubeera nga ddala guyiriddwa. Allah subhanahu wa ta'ala n'alaba emikono gye baakwatanga mu mukono gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama ekikolwa ekyo ne kimusanyusa nnyo n'agamba nti nsiimye okuwerako baweze nga bali wansi w'omuti nga bakuwerera omukono gwa Allah gwe gubadde waggulu w'emikono gyabwe. Bonna basahaba baakola omulimu gwe gumu okuggyako omusajja yali omunnanfuusi eyeekweka mu nkwawa z'ensolo ye n'abeera nga tasobodde kujja kuwera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mu maaso ga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala oyo yekka gw'ataasobozesa olw'obunnanfuusi bwe yalaba olw'obunnanfuusi bwe yalina mu mutima gwe bwe bwamugaana okubeera nti yali alaba nti bw'awera mu maaso ga nabbi sallallahu alaihi wasallam okufa kumutuukiridde.
Allah subhanahu wa ta'ala olutalo n'abeeranga yalusiima okuwera yakusiima okwo kwe baawera okwali kugenda okuyimirizaawo olutalo naye basahaba baba bali awo bagenda okulaba nga Uthman radiyallahu anhu akomyewo bonna ne basanyuka ne babeera mu kujaganya okw'ekitalo kakati abasajja abatali bakkiriza bali abaali e Makka ne basindika omusajja yayitibwanga Hutaybu bun Abdul Uzza najja n'omusajja omulala gwe bayitanga Mukriz ibn Hafsi ne Suhairi ibn Amri al-Qurashi abasajja abo abasatu bajja ku Saidi aba Quraishi ne bagenda eri abasiraamu mu kampu gye waliwo baali bagumbye ne babagamba nti bakama baffe batutumye tubeere nga tukkaanya nammwe ku nsonga z'okubeera nti mugenda okukola umra omwaka guno tekijja kusoboka wabula tuwandiike endagaano wakati waffe ne wakati wammwe etegeeza nti mulijja omwaka ogujja ogw'omusanvu naye so si guno ogw'omukaaga mukome wano n'ensolo zammwe bwe muba baakuzisala muzisalire wano mubeere nga muddayo naye ebyokkola umra omwaka guno abakulu batugambye nti tekijja kusoboka abasajja bano nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abawuliriza bulungi nnyo n'ayanjula ensonga yaabwe eri basahaba bonna baawuliriza naye sahabi yali Umar radiyallahu anhu n'agamba ya Rasulallah sigo watugamba nti waloose ekirooto kyo kyegaba mazima ya Rasulallah eddiini kwe tulisi ya mazima bwe tuba nga twavudde eka nga tuzze kukola umra bwe tuba nga twavudde eka nga tuzze okubeera nga twetula enju ya Allah lwaki twenyooma okutuuka ku kino lwaki tetugenda ne tubeera nga tugenda ekiba ne kiba nabbi n'amugamba nti saagala obeere nga ombuusabuusaamu ndi mubaka wa Allah era Allah saagala mujemere wabula genda osooke weebuzeeko kwa Abubakari n'agenda ewa Abubakari n'amugamba Abubakari tetwavudde eka nga tuzze kulambula nju ya Allah tetwavudde eka nga tuzze kubeera nga tutuukiriza umra yaffe n'amugamba wuliriza nabbi kyagambye nabbi mubaka wa Allah tayinza kubeera nga amujemera bw'aba akugambye nti akkiriza okutegeragana n'abasajja bali leka bategeeragane nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba Ali kwata olupapula wandiika bye tukkaanyizaako n'abasajja bano Ali radiyallahu anhu yatandika kuwandiika kwe n'agamba bismillahir rahmanir rahim abasajja bali ne bagaana nti ekya bismillahir rahmanir rahim ekyo tukkiriziganya nakyo tojja kukiwandiika bw'otyo wandiika ekigamba bismika Allahumma fekye tujja okutegeera n'amugamba wandiika kye bagambye n'awandiika ekigambo bismika Allahumma ngabo kye bateesezza nabbi nakkiriza kye bagambye Ali n'akiwandiika n'amugamba nti wandiika nti hadha ma salaha alayhi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kino eno yendagaano gye bakkaanyizaako Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam n'abantu b'e Makka ne bamugamba ffe akagambo Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tukateekako kubanga singa twali tumanyi nti oli mubaka tetwali kulwanyisiza gamba nti eno endagaano gye tukoze wakati wa Muhammadi mutabaani wa Abdallah nabbi n'amugamba simuulo wandiike nga bwe bagambye aka Rasulullahi n'akajjako ne bawandiika nti mutabaani wa Abdallah mu bye bakkaanyaako byali bingi naye nga mu bufunze mwalimu point egamba ti omwaka guno temujja kukola hijja temujja kukola umra wabula mulidde omwaka ogujja ne tubaleka ne mubeera nga mwetooloola ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ne tubawera ddala n'ennaku 3 ne tuva mu kibuga awo ne tubaleka nga mwetooloola nabbi n'agamba basahaba nti abange ensolo zaffe zitwali tuleese okusala musale n'emitwe mugimwe na buli yonna kyonna Allah atuwadde ekirabo bwe kirooto kye naloose kyekyo kyennyini kituukiridde tukkiriziganyiza nti omwaka ogujja tujja kuyingira ekibuga kino nga aminin tumwenviiri zaffe nga aminin bajja kubeera nga bakyamuka abasajja bannannyini kyo bakitulekere tubeere nga ffe tusinza Allah subhanahu wa ta'ala ekyafaayo ekyo kinene nnyo naye mu bufunze toyinza kutegeera aya zino zetujja kusoma nga tomaze kubeera nga otegeerako ebyo ebimu ku byali mu kyafaayo kino Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim inna mazmaffe fatahna laka twakuwa obuwanguzi fatahan mubina obuwanguzi obwali bulabika nti bwali sinziggu olw'okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akukkiriza owangudde omaze okuddayo mu kibuga ky'e Makka nga okkiriziganyiza n'abasajja nga tewagenda kubeera kulwana obwo bwe buwanguzi obulabika nti buli sinziggu obulabika nti buyitirivu bw'otuuseeko wakati wo ne wakati w'abasajja abaakugobaganya aba Quraishi okuva e Makka
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الله سبحانه وتعالى قام أنت ليغفر لك الله جاك سنوا ما تقدم بيون بياكل انبرا من ذنبك ممزامبك وما تأخر نبي بيجب تنكرا ويتم نعمته عليك ariredo kubeera nti agenda kujjuza ebyengera byejoli wayahdiyaka agenda kulungamya siratan mustaqima kukubeerera bika nti golokofu. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga akusonyiwa byonna byewakulembera okukola n'ebyo by'otannakola akuwa ekyengera kye obeere nga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama obeere nga owangula erinnya lyo libeere nga lyogererwako waggulu wabeera nga ate olungamya abantu ku kkubo eggolokofu. wayansuraka Allahu nasran aziza wayansuraka Allahu Allah yeteeseteese okutaasa nasran aziza okutaasa okulabika nti tojja kuwangulwa okutaasa okw'amaanyi buli wonna wonoobanga owomya omutwe ng'ofuna obuwanguzi. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هو الذي يوي الله أنزل السكينة يسأ بتبنكفو في قلوب المؤمنين ممتما جابك كرزا ليزدادوا إيمانا ببيرين بيونغرر الدرو بكرزا مع إيمانهم أوامك بكرزا تببال نور بربريه ولله جنود السماوات والأرض الله ينابا مجي مبانغا الله ينابا مجي كنكونسي وكان الله عليما حكيما. الله كفدا مماني الله كفدا تقران سبيل النبي أقرأ. الله سبحانه وتعالى يريتا أبكرزا n'abasaako obutebenkevu abaali baagala okubeera nti bamaliridde okugenda okulwana bamaliridde okubeera nga bawera mu maaso ga nabbi sallallahu alaihi wasallama titwavudde eka okubeera nga tuzze okukola umura ate kaakati bano batwekikamu batya tugende ekijja kijje. Allah n'agaa nti nedda n'awa nabbi sallallahu alaihi wasallama okubeera nti akkaanya n'abantu bali ne bawandiika endagaano y'okutegeeragana. Allah subhanahu wa ta'ala n'abagamba nti byeyassa obutebenkevu mu mitima gy'abakkiriza ne beeyongera obukkiriza ku bukkiriza bwe baayina. Allah subhanahu wa ta'ala n'abategeeza nti ayina amagye ayina obuwanguzi ate okuva edda nedda aliman hakiman mumanyi ate takola nsi. liyudkhila almu'minina walmu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات الله يكikola ekyokuwa obutebenkevu eri abakkiriza abeere nga ajja kuyingiza abakkiriza abasajja walmu'minaati n'abakkiriza abakyala jannatin ejjana tajiri ezikulukutira min tahtiha al anhaaru wansi waazo emigga khalidina fiha mwe balibeera emirembe n'emirembe ويكفر عنهم سيئاتهم وغندا كبسانغولako ebibi byabwe وكان ذلك عند الله ekyo ne kibeera nti kyali ewa Allah subhanahu wa ta'ala kyagenda okukolera abakkiriza fawzan azima kugenda kuba kwesiima kunene nnyo abanakkiriza okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala abayingiza ejjanaaze abanakkiriza abeere nga abasangulako ebyonoono byabwe okwo kuliba kwesiima kunene nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala eri abakkiriza abalibeera bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ويؤذب المنافقين الله جكبونرزا بالنانفوسي abasajja والمنافقات n'abannanfuusi abakyala والمشركين نبا مشركين abaali basinze ebyawo nga amasanamu nga basajja والمشركات n'abasinze ebyawo nga bakyala dhannina billahi abalowooza nga ku Allah dhanna sawin endowooza embi
abantu abaali nga balowooleza Allah obubi nga bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala tassanga busiraamu ng'ate abussizza, tatumanga nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'ate yamutuma, ne babeera nga balowooleza Allah ebikyamu. Alayhim daa'iratu sawi, bajja kufuna enkyukakyuka y'ekibi. Enkyukakyuka ey'ekibi ejja kubeera ng'ebabuna, enkyukakyuka ey'ekibi ejja kubagwako. Wa ghadiba Allahu alayhim, Allah yassa obusungu bwe ku bantu abo. Allah ajja kubassaako endowooza zaabwe embi ze baalowooleza ku Allah subhanahu wa ta'ala nti asobola okuva mu nabbi we, ne babeera nga tebasobodde kujja kubeera nga bamutaasa. Baagaana okujja mu lutalo, baagaana okujja ng'agenda e Hudaybiya, baagaana okumuwerekera, naye nabbi sallallahu alaihi wasallama ye n'agenda n'abo abakkiriza. Baatuuka okulowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuva mu nabbi we ng'agenza okukola umra mu kiseera ky'okubeera nti baali e Hudaybiya, ne balowooza ku Allah endowooza embi. Allah abaga nti endowooza eyo embi, ebibi byayo bijja kubeera nga bibeetooloola. Wa ghadiba Allahu alayhim, Allah yanyigira abantu abo olw'obutawerekera nabbi we, olw'okubeera nti baali bamanyi nti tajja kudda. Wa la'anahum, Allah yabagoberezaako ekikolimo. Wa a'adda lahum, n'abateekerateekera jahannama, omuliro jahannama. Wa sa'at masira, buddo obulabika nti bubi nnyo nnyo. Abantu abo abatakkiriza baagaana, abatakkiriza beekobaana n'abannanfuusi, nga nabbi abagambye tugende tukole umra mu mwaka ogw'omukaaga, ne bagamba nti ntayi tulina kagenda kufiira eyo bwereere. Abasajja baatugoba tetugenda okubeera nga tubatabaala, ne balowooza nti Allah ajja kuva mu nabbi we. Allah subhanahu wa ta'ala abategeeza nti mmwe nabassaako obusungu bwange n'ekikolimo, ate bwe muliva wano ngenda kubateeka mu muliro jahannama, obudde obulabika nti bugenda kuba bubi nnyo. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. Walillahi junudu samawati wal ardi, Allah yaina amaje agali mu bbanga eyo, ayina amaje agali ku nsi kuno. Wa kana Allahu azizan, Allah kuvedda tawangulwa, hakiman ate takola. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Allah subhanahu wa ta'ala agamba inna arsalnaka, mazima ffe twakutuma, shahidan ng'ogenda kubeera ng'oli mujulizi, wa mubashiran ng'ogenda kubeera ng'owa amawulire ag'essanyu eri abakkiriza nti mujja kuyingira ejjana, wa nadhiran ng'ate era oli mutiisa eri abatakkiriza nti bwe banaaba bafudde tebakkiriza era nga tebiinenyezza bibi byabwe bajja kubeera nga bayingira omuliro. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله، الله يبيرانغا akuyita litu'minu billah, Allah yabeeranga akutuma obeere ng'oli omujulizi, ajja okuwa obujulizi nti gwe wajjanga gwe w'enkomerero, naye ojulira nti waliwo bannabbi abaakusooka, ate era ojja okusanyusa abakkiriza, ate otiisa abatakkiriza. Ebyo byonna bimu ku byatukuleetesa litu'minu billah, abantu babeere ng'obagamba nti mukkirize Allah nga banna abaakusookawo. Bw'obajulidde nti baakola omulimu gwe gumu, naawe ozze okole gwe gumu, ogambe abantu litu'minu billah, mukkirize Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi, era mukkirize omubaka we, watu'azziruhu, mumuyambe, mubeere nga mumutaasa ku balabe be, watuwaqqiruhu, mubeere nga mumuwa ekitiibwa, mubeere nga mumugulumiza nga mumutwala nti muntu mukulu mummwe, watusabbihuhu, ate Allah subhanahu wa ta'ala mubeere nga mumutendereza, bukratan wa asila, enkya n'eggulu mubeere nga mutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, nga bw'oli omujuliza ajulira nti bannabbi abaasooka baaweereza, naawe era ozze ow'amawulire ag'essanyu abanakkiriza, ow'amawulire amabi era abo abanaagaana okukkiriza, ogambe abantu batye Allah, bataase omubaka, bataase Allah, bawe Allah ekitiibwa, bawe omubaka ekitiibwa, naye ate omubaka abeere nga abayigiriza era mubeere nga mutendereza nnyo Allah, bukuratan wa aswila, enkya n'eggulo, nga musaala, nga mwogera adhkaari ez'okumakya n'ez'olweggulo, emirimu gyammwe gyonna bwe mugikola bisimillah, bwe mugimala alhamdulillah, ne adhkaari ez'ebika eby'enjawulo. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى قام
inna alladhina mazima bakkiriza abo be walina bo mu kiseera kye Hudaybiya nga bamaliridde okubeera bagenda okulwana olw'okuttibwa kwa Uthman kwe baali balowoozezza yubayi'unaka bazze mu maaso go ne bakuweerera nga buli omu ajja nakukwatamu mukono ng'akusika mu mukono ng'akutegeeza bwali omumalirivu okubeera nti ye obulamu bwabuwaayo innama yubayi'una Allah agambye nti mazima ddala kye baakola baali baweerera Allah yadullahi fawqa aydihim n'omukono gwa Allah buli lwe bakkwatanga mu mukono wamubaka buli lwe bakkwatanga mu mukono omukono gwa Allah gwalinga waggulu w'emikono gyabwe faman nakasa omuntu bw'anaamenya ekyo kyabadde yeeyamye okubeera nga yeewaddeyo okubeera ng'afiiririra obusiraamu fa innama yankusu ala nafsihi mazima okubeera nti amenye endagaano yeeyo gy'amaze okukolerako obweyamu ajja kubanga obuzibu budde eri mwoyo gwe waman awfana y'anaatuukiriza mu ssere endagaano yeeyo gy'akoze naawe bima ahada alayhi Allah ekyo kyakoze ne Katonda endagaano lwe babeera nga beewaddeyo okubeera nga buli kye bakoze ne Katonda mu ndagaano yaabwe bakituukiriza fasayuwaffiihi omuntu oyo ajja musasula mu ssere atuukiriza endagaano ye gy'akoze ne Allah ajran azima amusasule mu ssera empeera erigenda okubeera ennene nga nayo yeeyejjana. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمتجيزا سيقول لك المخلفون بل يا باسكت الدابة الزنا وابنانفوس نبا مشركين abasigaddeka ne babeera nga tebazzenaawe bwe munaaba muzzeeyo bajja kubeerako bye boogera bajja kubeera nga baali bamanyi nti mugenze okutabaala abakuraishi e Makka temujja kudda wabula bajja kuzza mannya naye bwe banalaba nga muzzeeyo sayakulu laka almukhallafun bali abeetuulako abataasobola kusituka ne bajja kubeera nga bajja wooli nga bagamba min al-a'rabi mbasajja bannamalungu abasajja abalaala ababeera mu ttale abasajja abataasobola kweyunga ku mugendo guno bajja kujja nga beetunda mu maaso go kubanga baali bamanyi nti tojja kubeera ng'okomawo naye bajja kukulaba ng'okomyewo bajje mu maaso go ng'ensonyi zibatta beetonde nga boogera bwe bati shagalatna amwaluna emaali yaffe yatufudde bize twabadde tushugulikana na maali yaffe ne tubeera nga tulagajjaziddwa okubeera nga tugenda naawe wa ahluna n'abantu baffe era be baatufudde bize nga tutawaana n'abakyala n'abaana okubakolerera wamu okubeera nga tubalabirira fastaghfir lana nga bwe mukomyewo tukusaba nabbi otuyambe otwegayirire Allah subhanahu wa ta'ala tusonyiwaleko tuteekako obusungu bwo olw'okuba sitwagenze naawe yakuluna bi alsinatihim ng'ekyo bakyogera ku nnimi zaabwe ma laysa fi kulubihim naye nga si kyekiri mu ntobo z'emitima gyabwe kul bagambe faman yamliku lakum min Allahi shay'an ani ayinza okubeera nti ayina obuyinza kummwe kwekyo ekiba kivudde eri Allah asobola obutakubeera nga ekivudde eri Allah ayinza okukiziyiza kyayagadde okubatuukako nekitabatuukako naddala in arada bikum darran singa abaagalizza akabi kabatuukeko ani ayinza okukagaana okubeera nti tikabatuukako aw arada bikum naf'an oba abaagalizza ekintu ekibagasa ani ayinza okukiziyiza okubeera nti tekiyinza kubatuukako wabula Allah subhanahu wa ta'ala abagamba bal wabula abantu mwe abaaganya okgenda kana Allahu bima ta'maluna khabira Allah amanyi bulungi nnyo era mukenkufu ku byonna bye mwabadde mukola ne bye mwekwasa n'okwewolereza kwammwe byonna bitegeera bulungi. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. bal sekyo kyokka dhanantum kimu ku byabagaano genda n'omubaka mwalowooza alla yanqaliba rasulu nti omubaka tajja kuddayo walmu'minuuna n'abo abakkiriza abaamuwerekera ne mulowooza nti bajja kukomawo ila ahlihim eri abantu baabwe abadan emirembe n'ennaku bajja kukomyawo mannya
wazuyina dhalika ekyo asitaani n'ekiwundira mu mitima gyammwe ne balaga nti kyekituufu fi qulubikum mu mitima gyammwe ekyo ne kibeeramu nga sitaani ekibamaze obbateeka ekibaguzizza nammwe ne mukigula mu mitima gyammwe nti abo ke bagenze kufa wa dhanantum dhanna sawi ne mulowooza endowooza embi wa kuntum qauman buura ne mukeesa enkya nga muli mu kibiina ekigenda okuzikirira. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ومن لم يؤمن بالله muntu yenna takkirize Allah wa rasulihi n'omubakawe فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا akimanyi bulungi nti mazima ddala ffe twateekera abatakkiriza omuliro sa'ir. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. ولله الله يعينا ملك السماوات والأرض بفز بقرننسي يغفر لمن يشاء سنو يقوابا يقدي ويغفر ويعذب من يشاء نابيرانغا بونيرزو يقوا يقدي singa abeeranga tafudde teyeenenyezza onafuddenga yeenenyezza Allah asobola okumuddira mu singa aba ayagadde ate onaabadde aganye Allah subhanahu wa ta'ala ali mweteefuteefu okubeera nti omuntu afudde nga teyeenenyezza teyezzeeko teyeekubye mu mutima kubeera nti agoberera Allah subhanahu wa ta'ala ne nabbi we n'amateeka gaabwe. Allah agamba yu'adhib man yasha ajja kubonereza gwayagadde so nga ate asobola okusonyiwa gwayagadde. wa kaana Allahu ghafuuran rahima Allah okuva edda nedda musonyi yasonyiwa abeenenyeza rahima ate musaasizi ajja kubawa empeera z'okwenenya abanaafanga beenenyeza ne babeera nga bavudde ku ebyo ebyali binyiiza Allah subhanahu wa ta'ala obutabiddira ddala kubikola. sayaqulu almukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima lita'khudhuha dharuna nattabi'kum يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Allah subhanahu wa ta'ala tujjukira bulungi nnyo nti bwe baali Hudaybiya nga bamaze okuva Hudaybiya Allah subhanahu wa ta'ala nga baddeeka yabassaako amawulire ag'essanyu nti bwe munaabanga muzzeeyo Madiina yadde babaganye okubeera nga mukola umra kale mukkiriza naye muzzeeyo Madiina bwe munaatuuka Madiina mujja genda mwekka ababadde abaazirwanako Hudaybiya katuziyite bwe tutyo nti ababadde mu lutalo ababadde bamaliridde okulwana olw'e Hudaybiya Allah abasizzaako okubeera nti abasiimye kakati n'olw'ensonga eyo bwe mutuuka mu Madiina omazima ddala nga mwakatuuka bwe muti muzambalire ku bikukujjo mubeere nga mwambaligana n'olugendo e Khaybar Allah bategekeddeyo mujja genda musange Abayahudi abaalina enkwe nga baagala okubeera nga bamalawo obusiraamu nga beegasse n'abamushirikiina ne baagala babeere nga batulugunya abantu b'omu Makka babatte Allah subhanahu wa ta'ala n'atabasobozesa Allah subhanahu wa ta'ala n'abatabasobozesa kubeera nga beetaba n'abakafiri b'e Makka bagende nga balwanyise ab'e Madiina. Allah subhanahu wa ta'ala abagamba nti bwe munaatuuka e Madiina nga mwakatuuka bwe muti mwambale mwekka ababadde Hudaybiya mugende e Khaybar. Allah amaze okuteeka entiisa mu Bayahudi b'e Khaybar bwe banaabalaba bajja kutya basenguke badduke eminyago gye banaaleka ngibawadde olw'okubasiima ekikolwa kye mukoze okuwerekera omubaka n'okuwera kwe mulaze nga mukujja ku ntobo z'emitima gyammwe olw'okutaasa obusiraamu olw'okutaasa eddiini ya Allah olw'okutaasa omubaka mugende e Khaybar waliyo eminyago gye mugenda okujja ku Bayahudi nga tewalina kulwana. Allah subhanahu wa ta'ala agamba bw'ati المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
kul gamba lilmukhallafina bana abasikatira obutagenda kubeera nga babawerekera so nga ate bwe mubadde mwagala okugende bwe mubadde mugende Hudaybiya bwe mubadde mugende Khaybar baagala mugende nabo olw'okuba waliyo ebyokufuna mu bagambe kul bagambe lilmukhallafina bana abasikatira abeetuulako ne batagenda Hudaybiya mu bagambe min al-a'rabi mu basajja abaali bannamalungu abaasigala nga bali bize mu bisolo byabwe ne mu bantu baabwe ne mu maali yaabwe ng'ebatawaanya satud'auna essaawa ebweneeba etuuse mujja kuyitibwa ila qaumin tugende tulwanyisa abasajja uli ba'sin shadidin abalabika nti balina amaanyi amayitirivu tuqatilunahum bwe muba mwagala okubafunako eminyago mulina kumala kubalwanyisa ne mubatta ne baleka bye balese ne mulyoka mubigabana aw yuslimuuna oba ne batalwana ne bagamba nti tuwanise tukkiriza tubeerenga tetulwana tukkanyaganye nammwe ne mubeera nga temulwanye olutalo ne lutabaawo awo mujja kusobola bulungi nnyo okufuna eminyago temujja kufuna gino egy'abantu abaaliko Hudaybiya gye tugenda okufuna e Khaybar Allah gye yatulaganyisa nti gyaba Hudaybiya bokka naye ebiseera ebifuna ebinyago mu biseera by'emu maaso gye biri tujja kubayitira abasajja bakyaliyo tukyalina entalo ab'amaanyi mugende mulwane bwe muli batta mulifuna eminyago oba muligifuna nga tebalwanye nga bawanise ne bagamba nti nno ebyokulwana tubivuddeko mu kukkaanya muligabana eminyago gye bali babalese fa in tuti'u bwe munaagonda ne mubeera nga mukkiriza okubeera nga mugenda okulwanyisa agasajja ag'amaanyi yu'tikumullahu Allah ajja kubawa ajran hasana empeera ennungi wa in tatawallaw bagambe nti singa muneesuulirayo ogwannagamba ne mukuba amabega ebigambo bya nnabbi byabagamba nti tugende tulwane ne mutagenda kama tawallaytum min qablu nga bwe mwetuulako emabega luli yu'adhibukum adhaban aliman Allah aliredde okubabonereza ekibonerezo eky'amaanyi mwagadde ogende Khaybar mufune eminyago egitaliiko kulwana so nga ate ffe twagambye nti ataaliko Hudaybiya tajja kugenda kubeera ng'afuna ku minyago egyo naye bwe muba mwagala eminyago egyammwe mugirinde tulina abantu be tugenda okulwanyisa nga b'amaanyi gyakuyiwa musaayi obwe tunaabatta mujja kufuna eminyago oba bwe banaawanika ne tutalwana ne babeera nga tukkaanyiza nabo munaafuna eminyago egitaliiko kulwana naye gino bwe munaagaana okubeera nga mufuna eminyago egiriko omusaayi ne babayita ne mubeera nga ne mudduse mu lutalo nga bwe mwadduka ku luno nga mulowooza situjja kudda mwerinde ekibonerezo eky'obulumi ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ويالabika nti yatondebwa muzibe tajja kuba na musango tavunaanyizibwa kubeera nti agenda mu lutalo wala ala al-a'raj harajun wadde okubeera nti omuntu eyakulanga omulema talina mutawaana yenna tajja kuwandiikibwako musango gwa kubeera nti yeetuddeko nabwekityo muzibe tajja kuwandiikibwako kubeera nti tagenze mu lutalo tajja kubeera nti abalibwa mbeetuddeko wala ala al-mariidi yadde oyo anaabeeranga mulwadde n'omulwadde talina musango singa anaaba tagenze kulwana mu lutalo nga babadde balangiridde olutalo muzibe n'omulema n'omulwadde abo tebalina musango eri Allah subhanahu wa ta'ala nti tebagenze tebavunaanibwa nti olw'okuba basikatidde busikattiso obutagenda ku lutalo waman yuti llaha wa rasulah naye omuntu aligondera Allah n'omubaka ng'abadde alina kyamugambye yudkhiluhu agenda kumuyingiza jannaati ejjana tajiri ezikulukutira min tahtiha al anhaaru wansi emigga waman yatawalla naye omuntu alibeera ng'ali wala n'amateeka ga Allah ne yeesuulirayo ogwannagamba yu'adhibuhu alimubonereza adhaban alima ekibonerezo eky'obulumi لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا Allah subhanahu wa ta'ala agamba laqad radiya Allahu Allah yateeka okusima kwe anil mu'minina kubakkiriza abaali olukumi mu ebina mu kiseera kye al-Hudaybiya idh yubayi'unaka mu kaseera we baali nga bakwata mu mukono gwo nga bakuwerera nti bamaliridde okulwana olw'okubeera nti balowooza Usmaani attiddwa tahta shajara bwe mwali wansi w'omuti fa'alima Allah yategeera ma fi qulubihim ekyali mu ntobo z'emitima gyabwe nti bwali bukkiriza
فأنزل السكينة عليهم الله نسو تبين كبير يا بانتوابو وأثابهم فتحا قريبا نابا سلموا بوانغزو بواليو بوكمبي كبانغو mwako gwaddiriro gw'omusanvu bakomawo ne babeeranga bakola umra yaabwe nga bwe kyali mu ndagaano ate Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma n'abawa kye bayita fatih makka ne bajja bawangula makka oluvannyuma lwa kuwangula makka ne bakomawo bonna abaali basenguse ne badda mu bibuga byabwe bwe baali babeera mu maka gaabwe n'abantu baabwe ne mu maali yaabwe Allah subhanahu wa ta'ala yabawa obuwanguzi obwo Allah subhanahu wa ta'ala n'abawa n'obuwanguzi obugenda okufuna emaali ye Khaybari yali y'Abayahudi nga tebalwanye yaliyo y'okumpi ddala nga baakava Hudaybiya ne bagibaweeye Khaybar Allah subhanahu wa ta'ala n'agijja mu bannannyini y'Abayahudi abaali bakola enkwe ezimalawo obukkiriza. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa maghanima kathira n'eminyago gikyali mingi gye nkyabawa ya'khudhunaha bakkiriza gye bajja okubeera nga buli ssaawa bagenda bagiwamba nga bagitwala olw'okubeera nga balibeera nga bawangudde abawanguddwa ne badduka oba ne babeera bakkiriza bawanise Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti emaali eyo Allah subhanahu wa ta'ala abategekedde maaso eyo eminyago gye mujja okufunanga mingi wa kana Allahu mukimanyi nti Allah okuvedde azizan tawangulwa hakiman ate takola nsobi buli kintu akireetera mu kiseera kyakyo ekituufu. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وعدكم الله يبرغانيسا مغانم كثيرة تيري minyago mingi nnyo bwe munaaba muwangaalidde ku bukkiriza buno nga bwe mulaze taakhudhuuna haje mujja okufuna mujja kutuuka okuwangula n'obwakabaka bwa Rum n'obwakabaka bwa Furusi mugende mutambuze obusiraamu busaasaanye nga buli we mutuusa we mumuteeka omutwe we mubeera nga mutadde omutwe gwammwe wabawo obuwanguzi bwereere. فعجل لكم هذه naye Allah abanguyiriza omunyago guno ogw'e Khaybar ogw'obwangu ogutaliiko kulwana oluva e Hudaybiya mugende mugenzi Khaybar awo Allah ataddewo shuwaddiru teri kulwana Allah akibawadde ng'ekirabo bali agenda kubalwanyisa na kutya bagenda kubeera nga olulaba abakkiriza nga badduka nga baleka emaali nga mugitwala. wakaffa aidiya nnasi ankum Allah yennannyini kukwata ku mikono gy'abantu okubeera nti gibatuusaako bulabe n'abeera ng'agikomyeko obutabatuusaako bulabe walitakuna ayatan lilmuminin era kibeera ekyokuyiga eri abakkiriza nti Allah buli lw'omwe wakwewa wayahdiyakum siratan mustaqima era Allah abalungamye mu kkubo erirabika nti lyettuufu ekkubo ery'obukkiriza ekkubo ery'obusiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala abagambye abakkiriza emikono gy'abatakkiriza nze nagikwatako okubeera nti gijja kubatuusaako bulabe. Allah subhanahu wa ta'ala abakkiriza babeere nga bakitegeera nti buli ssaawa abeera alwanira ku sayidi yaabwe ate era abalungamya awali ekkubo ettuufu eggolokofu. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وأخرى لم تقدروا عليها n'eminyago emirala mingi nnyo gye mutannaba kubeera nti mugifunako obusobozi kad ahata Allahu biha Allah yagyetooloola dde era agimanyi bulungi ajja kugibawa. wa kana Allahu ala kulli shay'in Allah yali okuva edda ku buli kintu kyonna qadiran nga musobozi. Allah subhanahu wa ta'ala amanyi nti waliyo eminyago gye mugenda okujja ku bantu abalala temunnaba kubeera nti ku ssaawa eno nga mugirowoozaako naye gye giri egya Furusi egya Kisra egya Kaisar egya Kaisaali egya Kisra gyonna mujja kubeera nga mugijjayo naye temunnaba kubeera nga mugirowoozaako naye essaawa yonna ejja. Allah subhanahu wa ta'ala buli kintu kyonna muyinza. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. Allah subhanahu wa ta'ala agamba walau qatalakum alladhina kafaru singa batakkiriza baali basazeewo okubeera nga babeŋŋanga babalwanyise lawallawul adbara baali badde nga badduka ne babalaga enkoona zaabwe ne babadduka nga babatidde thumma la yajiduuna waliyan oluvannyuma lwa byonna era tebaalifunyeeko abayamba wala nasiran wadde omutaasa singa batakkiriza baali basazeewo ku Hudaybiya nti abasiraamu bano wadde mwali mu 1,200 mwekka
naye singa bali basazeewo nti basazeewo okubalwanyisa namwe ne musalawo nga bwe mwasalawo ku imaani ze mwalina nti tugenda kulwana ku lwekyo kye mwaweererako nabbi sallallahu alaihi wasallama baali batunuulidde nga Allah ayingiddewo ne badduka ne babalaga enkoona tebaalisobodde kubeera nga babalwanyisa kubanga tebalina abataasa tebalina abayamba ate mwe mulina omutaasa ate mulina omuyambi. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله ينكر يا الله يوكيامبا بكريزا نوكبيرا كسايديا ببري وبيرا ببادي التي قد خلت من قبل يايتو كفدن بالنبي بالي ونغا ستن بيرا ويجانغا رواني كسايديا بوي ولن تجد لسنة الله تبديلا. أتتوغيندا كفنا يوم تينا ألتوسا كنكرا يا الله سبحانه وتعالى يوكبيرا أنت بلي رد بلي قد أبيرا كسايديا بكريزا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وهو الذي الله كف أيديهم عنكم يكوغيري ميكونو جابwe kumwe ne jiberanga tejibatuusa kubulabe wa aidiyakum anhum ne mikono jammu kubeera ntejatuusa kubali abatakkiriza bulabe tejabatuusa kubulabe bibatuni makka mujjukirenga muli mu kiwonvu kye makka bano bali ene Hudaybiya nga bali eri Makka muwanyisiganya wakati awe ebisongovu okutuuka Allah yaleeta okukkanya abakkiriza ne babeeranga bakkakkana nabali ne bakkakkana Allah n'abeeranga yayingiddewo ku mikono gy'abali ne gitabatuusaako bulabe n'ejammwe ne gitatuusa kubali bulabe nga muli mu kiwonvu e Makka min baadi an azfarakum Allahu alayhim so nga Allah yali amaze okubabeera nga ajja kubawa obuwanguzi kubo wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Allah okuvedda buli abaddu be kyonna kye bakola akiraba bulungi nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala alaba bulungi nnyo buli nsonga yonna nga bw'etambula wadde nga gwe ebirowoozo bye bikulaga nti Allah ali wala mu ggulu ery'omusanvu naye ekyo tekimugaana kubeera ng'alaba wa illam takun tarahu oba tomulaba fa innahu yaraka yakulaba. Agambye nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti nze nayingirawo emikono gyammwe n'embeera nga sijagadde gituuse kuba warabu bali bubeera nga gibatuusaako obuzibu wadde ejaabwe najyo nenjikugira okubeera nga gibatuusaako ebizibu bwe mwali mu kiwonvu ky'e Makka nga muwanyisiganyaawo abatume bano badde eno bano badde eri. Allah subhanahu wa ta'ala ng'ate yakugambye nti singa baali bagezezzaako okubalwanyisa mwali bawangudde kubanga Allah alwanira ku sayidi yammwe ate era obuwanguzi bwali bwammwe gye bali naye Allah ayagala kibeere nga wekiba bwe kyali kubanga Allah subhanahu wa ta'ala byemukola byonna abiraba. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هم الذين كفروا بباب كافر أبدلا وصدوا عن ثاني المسجد الحرام ne babeeranga bakugira abantu okubeeranga bagenda ku muzikiti gw'emizizo okukolerako ibaada basaalirayo tebabakkiriza aba umra tebabakkiriza aba hijja tebabakkiriza ate bakkiriza abantu abakolerako emikolo egitali Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba Abakurayisha abo be bakafiri abannamaddala abaziizanga abantu okugenda okulambula enju ya Allah ey'emizizo wal hadiya ma'kufa n'ebisolo bye mwali muleesenga ebirabo okusala nga mugenda obbisalira e Makka nabyo ne babiyimiriza an yabluga mahilla ne bitasobola kubeera nga bituuka mu bifo byabyo bwe byali birina okubeera nga bigenda okusalirwa walawula rijalun mu'minun. Allah agamba nti singa sibaali kubeera nti mu Makka mulimu abasajja abasiraamu wa nisaa'un mu'minatun n'abakyala abasiraamu abaali mu Makka eri gye mwali mwolekedde okgenda lam ta'lamuhum mwe mwali temubamanyi nga basiramuka obusiraamu bwabwe buli mu bifuba byabwe
tebaafuna maanyi gasobola kusenguka kugenda Madiina, naye lwe mwajja okubeera nga mumaliridde mwagala okulwana, mwalimu abasiraamu abasajja ne mubeeramu abakyala abaali abasiraamu abalungi, antatauhum, bwe mwali mugenda okutuusaako obulabi, bwe mwali mugenda okubeera nga muzikiriza, fatusibakum, ate ne mubeera nga mujja kufuna minhum, olw'okubatuusaako obulabi abantu abo ma'arra, okubeera nga munenyezebwa obanga babateekako obumogo. Ate kati Muhammad uno atandise okutta abantu be, ubundi kale yali musiraamu naye bwe bajja olw'empaka naye baamutta. Abantu baali bataddeko obumogo ne babeera nga babanenya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti lwaki nayingirawo neŋŋaana okulwana okubeerawo, nezikiriza okuteeka obutebenkevu mu mitima gy'abakkiriza ne batalwana, ate n'abali emikono gyabwe n'enjigaana okuyiwa omusaayi gwammwe, n'egyammwe n'enjigaana okuyiwa omusaayi gw'abali, lwa nsonga y'abasajja abaali abakkiriza n'abakyala abakkiriza abaali mu Makka, naye nga mmwe temubamanyi. So bwe mwali mugenza okutabaala nga mwali badde mu batabadde, bonna mwali bassa omulundi gumu, bambi nga nammwe bighayri ilmin, nga temutegedde nti mutta bantu bammwe. Yudkhila Allahu fi rahmatihi man yasha. Allah ekyo yakikola baati asobole okuyingiza mu kusaasira kw'oyo gw'ayagadde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba law tazayyalu, singa baali basobola abana abasiraamu abaali mu Makka okubeera nga baali beeyawudde, nga mutegeera nti sayidi eri ey'abasiraamu, sayidi eno y'abatali bakkiriza. law tazayyalu, singa waliwo okweyawula, la'azzabna alladhina, twali badde tubonereza alladhina kafaru, abo abaali abakafiiri sayidi yaabwe bokka ne tubawolereza, ne tubakombya minhum adhaban aliman, twali bakombeza ku kibonereza ekirabika nti kyali badde kya bulumi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakkiriza ti singa mmwe mwali mumaliridde okulwana, saayingirawo emikono gyammwe kugikomako, oba egyabali okubeera nga ngikomako, wali baddewo ekizibu mu abasiraamu, mwali sebannammwe abali mu Makka abataasenguka nga temubategedde, ate oluvannyuma ne wateekebwawo okubanenya, ne babateekako akamogo ako okubeera nti musse basiraamu bannammwe. Naye Allah agamba nti singa kyali kisobozesa abasiraamu okubeera nga bali sayidi, nga n'abatali bakkiriza bali sayidi, naali badde entuusa ku sayidi ey'abatali bakkiriza ekibonerezo eky'obulumi, kubanga bulijjo mbeera ku sayidi ey'abakkiriza, sibeerangako ku sayidi nkyamu etali y'abakkiriza. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. إذ جعل الذين كفروا جكري كسيرا بتكيزا بباتيك ومريرو في قلوبهم متما جابر بناوي الحمية nebabakumamu omuliro nebabeeranga babakumamu akasunda babateekamu akasunda. Abasiraamu bajje batya wano okutujooga, abasiraamu bajje batya wano okuyingira Makka batte abaana baffe, bamenyemenye amasanamu gaffe, bavole enzikiriza yaffe nga bwe baakolanga luli. Abatakkiriza bano abakulu baakumanga omuliro mu bali abawansi basobole okubeera nga basitula babateekamu okwagala okulwana. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti jjukira ekiseera abakulu b'abakafiiri bwe baalinga nga bakuma omuliro, alhamiyatan nga bakuma omuliro, hamiyata aljahiliya nga bakuma omuliro bakuteeka essungu ng'essungu lye baayinanga mu jahiliya ng'obusiraamu tebunnajja. Abantu baayinanga essungu nga basobola okulwanira ensonga ennafu, ng'abantu baayinanga essungu nga balina obumalirivu mu kulwanirira abantu baabwe n'emisaayi gyabwe n'eddiini yaabwe eriyo obusamize. Kade bana abasajja bateeka omuliro ne bakuma omuliro ne bateeka essungu mu bano bakafiri bannaabwe basobole okujjula babajjuze, basobole okubeera nga enniya zaabwe ziba waggulu mu kulwanyisa abasiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali agambye ogenda okukola umra, naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abakafiri abo bakozesa embeera eri ey'ekijahiliya ey'okukuma mu bannaabwe omuliro, imaani zibeere waggulu ezirwana. فأنزل الله سكينته على رسوله نياتين باكمانغو موليرو ate Allah ngassa obutebenkevu ku mubaka we ye n'abeera ng'akuulinga, وعلى المؤمنين n'abakkiriza ne bakuulinga, وألزمهم كلمة التقوى n'abanywereza ku kigambo la ilaha illa Allah, ekyo ekirabika nti kyekigambo kyokka ekiyinza okubeera nga kyekiraga ttakuwa y'omuntu. وكانوا أحق بها era be baali bannannyini kyo okubeera nga bakyenywerezaako, وأهلها era be bannannyini kyo era be baali bakisaanidde. وكان الله بكل شيء عليما, Allah buli kintu kyonna okuva edda mumanyi.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد مزمدلا صدق الله يا كاكا سكتوندا رسوله مبكوي الرؤيا ndoto je yamulaga بالحق neba ya mazima ndoto je yamulaga najibulira banne basahaba bali bawiro lukumu ebina ntinalose nga tugenze Makka netwetolola Kaaba netukola emikolo netukola umra netusala ebisolo netubeera nga tuli ba mirembe nnyo nga tubali atukuba ku mukono enviri netuzimwako abalala ne batolako ntole. Allah subhanahu wa ta'ala agamba olunaku lwe mwakola endagaano n'Abakuraishi nga babagambye munajja omwaka ogujja ne mukola emikolo gyammwe nga tewali abakuba ku mukono, ekyo kyekirooto awo kyali kimaze okubeera nga Allah kikakasizza kyewaloota. Yatadkhulunna nga kyali kigamba nti mujja kuyingira almasjid alharama omuzikiti gw'emizizo gwe Makka insha Allah. Allah baana bayagadde mujja kuguyingira aminina nga muli mirembe muhallikina abamu babeere nga bamwedde emitwe gyabwe enviiri ziweddeko muhallikina ru'usakum mujja kubeera nga emitwe gyammwe abamu mugimwedde bulungi omukassirina abalala nga bakendeezezzaako batoddeko ntole la takhafuuna nga temwina na kutya kwonna kubanga mujja kuyingira nga waliwo endagaano baprotectinga gye mwakola al-Hudaybiya. Fa'alima Allah yamanya ma lam ta'lam bi mwali mutamanyi. Allah yali akimanyi waliwe mwali mmwe mugambira okukola umra nti tebyali badde birungi gye muli, naye yakimanya nti bwe munakola endagaano ne mujja oluvannyuma bijja kubanga bitereevu gye muli. Faja'ala min duni dhalika fathan qariba, naye n'abasasulamu olw'obutagenda kubeera nti kwolwo temwakola umra. Allah yabasasulamu obuwanguzi obwali obw'okumpi. Obuwanguzi obwo obwali obw'okumpi twabulabye. Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubawa eminyago egy'Abayahudi abaali e Khaybar nga babeera nga buli ssaawa baagala obusiraamu buggwewo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama ne bamusindikayo ne basahaba abaali e Hudaybiya ne babawa eminyago gy'abantu abo. Abantu abo ne babeera nga bava mu kizinga kya Buwarabu. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي يوي الله أرسل رسوله يتم مبكى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى غزنو برunga mu abantu bali bali mbubuze ودين الحق يبريت الدين يا مزنا مدين يا مچام غفدewo ليظهره على الدين كله aberinga jolesa ku madini gonna gabiri wansi wayo wakafa billahi shahidan akumali Allah kubo mujulizi ku nsonga eyo nti yamwetumira teyalinga yetuma yekka. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali alanga omubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bitabo ebyakulembera ng'Etawuraati ya Musa alayhi salam ne Injiri ya Isa alayhi salam yagamba bw'ati Muhammadun Rasulullah, Muhammad mubaka wa Allah bw'ali bazze walladhina ma'ahu abalibeeranga naye ashidda'u 'ala al-kuffari muli balabanga bakambwe nnyo eri abatakkiriza ruhamaa'u bainahum naye nga wakati waabwe bokka na bokka waliwo okusaasirigana ng'omusiraamu asaasira musiraamu munne, omugagga ng'ayamba omwavu so ng'ate n'omukulu ayamba omuto,
wakati awo nga waliwo engeri y'okusaasirigana n'omukwano ogw'enjawulo. Taraahum muli balabanga rukkaan nga bavuunama ku maviivi, sujadan era nga bagenda ku ttaka ne babeera nga bakutama, yabtaguuna fadlan min Allahi nga banoonya ebirungi ebiri eri Allah, wa ridwanan n'okusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ebirungi byabwe n'okusiimibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala bali binoonya nga bayita mu kusaala. Siimaahum ng'obubonero kwe balirabikiranga nti bano basaaze, fi wujuhihim buli beeranga mu feesi zaabwe, nga bw'oba omutunudde mu feesi omutegeera nti ono musiraamu, min athari sujudi nga bwe buwuufu bwe bafunye okuva mu kuvuunama. Omusiraamu oli mutunuulira ng'omugoberezi wa nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ng'obadde omutunudde mu feesi n'olabamu kye tuyita sujida, akabonero akalaga nti ono avuunama ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika mathaluhum fi tawratin, ekyo nno kyekifaananyi kye yabalaga mu kitabo ekya Tawreeti ekya Musa, eyo layini yadde nga yagibwamu bwetyo bwe yali emulanga nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama mu Tawraati nti bw'ali bazze muligenda okumulaba nga abagoberezi be bakambwe nnyo eri abatakkiriza, so nga ate wakati waabwe bokka na bokka balina okusaasirigana n'omukwano ogwannamaddala, nga bavuunama era nga bakutama ku ttaka ng'ekye banoonya Allah kw'okubeera nti abasiima, ate mulirabanga mu feesi zaabwe nga mulimu obuwuufu bw'okuvuunama. Wa mathaluhum fil injil, naye ate ekifaananyi kyabwe bwe yali akyogerako mu njiri ya Isa alayhi salam, yagamba nti kazar'in, bafaanagana ng'ekimera, akhraja shat'ahu, ekifulumizza obwebindu bwakyo oba ekifulumizza endu zaakyo, fa azarahu, ekimera kino ne kibeera ng'endu zikinywezezza bulungi, kubanga bw'osimba ekitooke ne kifulumya endu ebweru, kiri ky'osimbye kyeyongera okubeera nga kibeera nga mu ttaka kigumu bulungi nnyo olw'endu zino eziba zifulumye ne zikinyweza. N'abakkiriza bwe batyo bwe balibeera nga nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bw'ali bazze, abagoberezi be balikola ng'endu mu kumunyweza n'okubeera omuvumu n'omugumu, alibeera nga anywerera ku bakkiriza abaliba bamukkiriza. Fastaghlaba, ekimera kiri ky'osimbye ne kimala okuzaala endu, kibeera ne kikakata bulungi nnyo ne kibeera nga kigumu. Fastawa ala suuqihi, ne kiyimirira ku mugogo gwakyo nga kiyimiridde butengerera, tekirinaamu kubeera nti kyeraliikirira okusinduka kibuyaga. N'abakkiriza balibeera nga balinga endu, nga nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'eddiini ye bayimiridde butengerera, awatali kweraliikirira nti waliwo ayinza okubeera ng'agiseeseetulawo obeera nti agiggyawo. Yujibu zurraa, ebimera eby'ekika ekyo ebireesa endu ne bibeera nga binywevu bulungi mu ttaka, bisanyusa nnyo abalimi. Abalimi basanyuka nnyo okulaba nti ebimera byabwe bizadde, kubanga emiti emito gye giggumiza ekibira. Buli kaseera omulimi bw'aba alimye n'alaba ng'endokwa zifulumye nnyingi ku ekyo ekimera kye yasize, aba alina essuubi ddene nti endokwa ezajja kgenda azisimbuliza zijja kutabaala wano na wali eyali ayina endokwa emu, bukeesa ekyanga ayina endokwa nnyingi. N'abakkiriza bwe batyo bwe balibeera ng'endokwa, babeere nga basaasaanira ensi eno, nga batwala obusiraamu nga babutwala bumu n'ensi eno yonna. Liyaghiza bihimul kuffar, naye ng'ate munnanga abatali bakkiriza, endokwa ezo zibanyiiza okubeera nti buli kaseera zitutunukayo zibeere nga zisaasaanya eddiini y'obusiraamu. Omuntu atakkiriza abeera ng'anyiiga okulaba nga endokwa zifulumye nnyingi, kubanga afuna obweraliikirivu nti obudde bwonna obusiraamu bujja kusaasaanira ensi eno, nga bwe bagamba nti eri ayagaliza ya munne kubeera nti ezaala nduusi, kubanga bw'ezaala enduusi kiba kitegeeza nti okuzaala kujja kgenda mu maaso, era wajja kubaawo okugaziwa. Eyalina ekiraalo ng'alina enteemu, bw'azaala enduusi ennyana, kiba kitegeeza nti wajja kubaawo okuweza ekiraalo. Kale abatakkiriza bawulira obusungu obuyitirivu bwe balabanga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama afunye obwebindu, nga be bakkiriza bafuna obweraliikirivu nti obudde bwonna eddiini ejja kusaasaana. Wa'ada Allahu alladhina amanu, eyo ndagaano Allah subhanahu wa ta'ala yagiragaanyisa abakkiriza. Wa amilu salihati, Allah yalagaanyisa abakkiriza n'abantu abakozi b'ebirimu emirungi oluvannyuma lw'obukkiriza bwabwe yabalagaanyisa. Minhum, mu bagoberezi ba nabbi sallallahu alaihi wasallama,
maghfiratan tebalifuna okusonyiyibwa ku ebyo ebiri babiyitidde wa ajran azima ate balifuna empeera ennene nga ejjana. subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. آمين.